Kitalo Sam Kuteesa afudde oluvannyuma ku stress ne pressure zaabaddeko mu bitundu ebyesemba buli Mawogole eyo gye baali balwanira n'omukulu Frederick Ssekikubo era nga Sam Kuteesa ono bukyanga avaayo ekimbe ekimbadde kimubala embiriizi bw'atyo olunaku olwaleero n'akutuka. Weewaawo bo tebaagala kumubika abantu kuseka, tebaagala kumulangira kubanga bamanyi bamulangira bwe bati Bannayuganda bagenda okuseka okufa obufi. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza n'obategeeza nti Katemba wano gwe bali mu kukola, Katemba wano gwe bali mu kuzannya, ssaawa yonna agenda fuukamu reality. Mubaleke bazannye Katemba nga ne Katonda watunuulira okulaba nga tutereeza eggwanga laffe. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti byonna ebikolebwa byonna abantu bano bye bali mu kupanga ttaamu egenda tuuka babyejjuse era tukkiriza nti ffe nga tutambulira wamu nga tulina ekigendererwa kimu nga tutaba tutambula okulaba nga tutereeza eggwanga. Twongera bajjukiza baganda baffe tugenda funa eggwanga eddungi lye tugenda okwenyumirizaamu, lye tugenda okutambuliramu, erigenda otuwa emirembe era erigenda otuwa essanyu. Tukolaganire wamu tube n'ekyokuddamu kimu, tukulemberere wamu okulaba nga Uganda yaffe ekyuka ate ng'etambula. RIP Sam Kuteesa awamu n'abantu bo ate n'abalala bakyagenda mu maaso n'okuba nga basikondoka bafa mpola mpola. Sorry but sorry, Uganda ejja kutereera. Katonda ali mutulwanira. Opi, Juliet, Kashasha, Agasha, ab'Emitoma. Teri wadde eddwaliro erya Health Center 5 n'amasomero gonna mafu wabula ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa yazimbye Ekereziya nga nayo terina njawulo na Sam Kuteesa gye yazimbye. Thomas Tayebwa yagenze e Roma okusabira Papa mu kusabira Papa kumuziika naye nga bayisa abantu ekyuma kyafa kyakiyino nakano kankabazanyire mu kawulo. Kolya bikyafu bizinesi naye tobirya. Abaana beegi bw'ebitunda ekyo nokireeba n'ekingu ky'isomero kikwatirine n'ekiraasi iki n'ekisesero ky'abaana nija nobaasa kuba nokireeba ekyo ekinaabiro eyina omuryango gumwe nogireeba nana gumwe gwabatikya ate kikureetera abaana bayiyambira heeru ganyume kugira ngu abaana esaaha saa hiina n'edakiika 30 kandi abaana nibarenga 30 kandi buri mwana nanayetaaga edakiika emwe omutoyi n'okweyongyera haiguru. Kyo kikureetera kugira ngu abaana nibarenga 30 kandi bureeka n'edakiika 30. Nja noora abaana nibeyambira heeru ahabw'okuba toyileti ninkye tekugireeta tekubamara mu muryango gumwe tukubaasa kumara ki kumara abaana bakurenga omurigana kandi babeegi bagambire bati isomero ryanyu niriha kansara w'ogwo mwanya nibamwetoha mwenu omugambira ki enti w'abakazi wa district egi nibamwetoha mwenu ogwo mukyala gazagashagiriye tunonda bakorere ki. kandi abashomesa n'embezi b'ishomero eri bagambire olabye abaana oyo Tayebwa ne munne MP w'ekitundu ekyo bazimba church almost ya buwumbi obu bubiri wabula essomero eriri mu kitundu kyekimu lya budongo toyi bayineemu ekinaabiro kya bisanja. Abaana balina eddakiika 3 eza buli mwana kimutwalira eddakiika erimu okuyambya mu toyi eyo naye tebalina kiriwo naye nga bazimbye ekyaki ya buwumbi obu
bubiri kankabaddemu kategere bulungi ojja kategeera wadde kali mu lunyankole mu kusoma kitabo ejaava deputy speaker kutera mutoki kuri obuhereza obw'abantu bene batunga ebintu ebimwe ebitushangire ekikyaki eby'omu rubutereko ruhinda north constituency. Thank you. Juliet Kashasha Agasha ab'Emitooma teri wadde eddwaliro erya Health Center 5 n'amasomero gonna mafu wabula ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa yazimbye Kereziya nga nayo terina njawulo na Samu Kutesa gye yazimbye. Era Thomas Tayebwa yagenze e Roma okusabira Papa kumuziika naye nga balesa abantu ebimulago bafa tebalina ddagala lya kansa ekyuma kyafa kyakiyino nakano kankabazanyire mu kawuzi abantu bo muri Mutoma district twentambula omukyeka bitali bimwe na bimwe tubanza omuyinda nosi tukureba kutera mutoki kuri obuhereza obw'abantu bene batunga ebintu ebimwe ebishangire ekikyaki eby'omu rubutereko ruhinda north constituency kandi yombekirwe omwebembezi witu wa ruhinda north kandi tuza kugibaherera ebanerenzi ya biliyoni 2 n'ekicweka kandi wareba isomero nk'eryo mu mbeera mbi muno nga nabasa kureba ekizimbe enjura kekugwa abana basohora heru baza hansi y'ogw'omuyendo n'ogureba abaana beegi b'ebitunda church school ekyo n'okireba n'ekingu ky'isomero kikwatiriine n'ekirasi iki n'ekisesero ky'abaana nija nobasa kuba n'okireba ekyo ekinaabiro endoyi eyo n'omuryango gumwe n'ogireba na gumwe gwabatikya ate kikureetera abaana bayiyambira heru bwanyuma kugira ngo abana esaa za saa hina n'edakiika 30 kandi abaana nibarenga 30 kandi buri mwana nanayetaaga edakiika emwe mutoyi n'okweyongeraho iguru kyo kikureetera kugira ngo abaana barenga 30 kandi pureeka n'edakiika 30 byanoora abaana nibeyambira heru ahabw'okuba toyeti ninche tekugireeta tekubamara omuryango gumwe tukubasa kumara ki kumara abana bakurenga omurigana kandi babeegi bagambire bati isomero ryanyu niriha kansara w'ogw'omwanya nomwetoha wena omugambira ki MP w'abakazi wa district egi nibamwetoha mbwenu ogw'omukyarakazi agasa Juliet nonda bakorere ki kandi abashomesa n'embezi b'ishomero eri bagambire ebi olabye abaana oyo Tayebwa ne munne MP w'ekitundu ekyo bazimba church almost ya buwumbi bubiri wabula essomero eriri mu kitundu kyekimu lya budongo toyi bayineemu ekinaabiro kya bisanja abaana balina eddakiika 3 eza buleeti buli mwana kimutwala eddakiika erimu okuyambya mu ttooyi eyo naye tebalina kiriwo naye nga bazimbye ekyaki ya buwumbi bubiri kankabaddemu kategere bulungi ojja kategeera wadde kali mu lunyankole mujjakutoma kitabo ejaava deputy speaker tukureba kutera mutoki kuri obuhereza obw'abantu bene batunga ebintu ebimwe ebitushangire ekikyaki eby'omu rubutereko ruhinda north constituency. ne baziyiwa mu beekyo kye babaagalako eki era ekintu ekyo singa bannayuganda mukyavoidinga ne mu kabokisi temujja kugendayo. N'abasabye baliidaazi baffe bave mu bye babaddemu badde emabega eno bapange abagenda okudda buli omu ateko gundi atulage nti ono wano nze nzize wano nti aha naffe tukole ogwaffe. Armed forces ekole ogwayo, ba political leaders bakole ogwabwe,
bannayuganda bakole ogwabwe buli muntu akole omulimu gwe ng'ali mu layini ye bulungi weewaawo bano abasajja tusobola n'okuba kubanga tetubakutteeko bannange ebinaddiini labayo kazimba mulalu yabiruddamu labayo omunaddiini omulala nga yeteekera akalu ka bonna aka 2026 omulabirizi w'obulabirizi bwa Rwenzori West Barnabas Tibaijuka akalatidde abakulembeze b'amakanisa mu bulabirizi buno okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu n'okwogera bino abadde asisinkanye bannaddiini bano okulaba obulabirizi buno bwe butuuse mu byenkulaakulana nga bakunukkiriza okweza emyaka 2 bukya batandika. Disitulikiti ya Bundi Bujo yemukoze zibeeramu obutabanguko obwekuusa ku njawukana mu byobufuzi emyaka egiyise. Kati ng'eggwanga lyolekera akaseera koyinza okuyita akakanayo cyane mu byobufuzi omulabirizi w'obulabirizi bwa Rwenzori West Barnabas Tibaijuka akalatidde abakulembeze b'amakanisa mu bulabirizi buno okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Kyesaba banaddiini bakwano bwange abaawule ababishops n'obitundu ebirala ffe batusuubira mu kintu kimu okuwa good direction tuleme okutabatabula ebyobufuzi n'ebyekanisa. Ono abadde asinkanye bannaddiini okubategeeza obulabirizi bye butuuseeko mu myaka egikunukkiriza okuwera 2 bukyabutandikawo naye tebalina kukyoleka mu lwatu kuba kyawulamu be bakulembera. Naye ekyo tikitujjako buyinza obw'okulonda ani anaatukulembera naye tuleme kuyimirira mu lwatu lw'abantu nga tugamba nandibadde ŋŋamba nti ebiteeteeyo ebyo bye mwambala n'ebikofira bye mweyambaza ku mitwe ebyo bye bibabuza amagezi mu mitwe naye atera n'abambala empale simanya amakooti bano abalokola ate nabo basiru bazibu. Kati nze mbuuza tuddukire wa tukole tutya okutereeza bannaddiini okuddamu amagezi mu mitwe tulonde mu bakadaama gye tuba tujja mu bakadaama ne basekadaama gye tuba tujja banyaffe mu Katonda ne bakitaffe mu Katonda kwegamba amagezi gabaweddemu mugaggawadde nnyo ne muggwamu amagezi oba bye mukola mubikola mubitegedde n'amakanisa tuteekwa okugakolerako protesti tewali kuddamu kusaba ekintu ekyo nakibabuulira nabagamba eddiini kati zezimu ku bibiina ogani za movement kati mu biseera bwe biti nabagamba Museveni agabanyiza abakatuliki alina babawadde nga balina kuyitawo lwa ekereziya including Mpuuga ajjidde ku biwawaatiro bya ekereziya gundi ani ab'emitiyana abaprotestante babawadde Joyce baagala amadiini kati ba RDC ba Museveni bakuze batandise okukola abali mu ddiini tebasobola kuvaayo kuvumirira pulira obusungu banne bano abasajja bagwana kutemula butemuzi n'obisanga n'obitema amajambiya mu ebyo ebiganduula n'okitema ejjambiya n'ogenda ku kirala n'okitema ejjambiya n'ogenda ku kirala waliwo n'akantu ke mbadde njagala nakawo ani yakatemyeyo babakubanga emiku babakolanga ebikolobero paka wowakkirizanga nti oyo mumanyi kasita baleeta omuntu ne bamusa ku fayiro yo bakukuba paka wokkiriza nti omumanyi naye bwakkiriza nti ddala mwali naye batubuulidde ekintu ekisinga okunakuwaza nti abasajja bano balina akatayimbwa bakwata omusajja ne bamukutamya bwe bati ng'asaala ne bakamufumita emabega kakati mbu mu kumwogeza bakakwata ne bakanyola ne bakakonya bakabonya eno wansi gyesembera
eggumba ly'omugongeri wansi gye lisembera wansi mu butuuliro wansi gye sembera mu butuuliro kati bayingizaamu omutalimba ogwo munda mu musajja ne bagumanipuletinga ne batandika okukoona eggumba lye lyatuulawo nze manyi obulumi owulira ebyo bannaddiini tebabyogerako wabula agamba mbu bo tebakkirizibwa mu bya ddiini ebyawulayawula kikyo muyita okwawulayawula kiki kye muyita okwawulayawula ng'abaana balina obulumi babafumita emitayimbwa oli n'akukoona eggumba munda nga liri mu nnyama n'alikoona owulira obulumi obuli awo owulira obulumi awo gunnaddiini